Mukyala nga wakafuna olubuto kibeera kikwetagisa nojja mu ddwaliro nomanya embeera yo. Kaakati olwaleero nandyagadde tuyige kube omukyala ali olubuto naye nga talina musaayi. Kale bassebo ne bannyabo, ensambu za munywanyiwo bwe zitakusuza njala zikuliisa bunyaala. Naye tusaliddwako ensiriba ntegeeza nti tuli ba mukisa nnyo n'olunaku luno olwaleero okubanga dokita atuwadde obudde, kubanga naffe tubadde tuyinza kutoota newankubadde okussaamu akantu oba okwegulumiza ng'ebijanjalo kubanga bisula waggulu ng'enkumbi eyabirima ate yo esula wansi. Bassebo ne bannyabo, tubasanyukidde nnyo, tubaaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ate ogubaleetera ebyensonga wano Miramwa Gizimba gyokka gye tuleeta. Tubasuubiza nti okutuuka nga waakiri oyo Ssewannaku Ddunda kyebagabaga biri abalungi n'ababi, oyo Ssebintu okujjako ng'atujjuludde n'atujja mu ssengendo nabulamu, naye nga tukyaliwo tujja kubawa byamakulu byokka, tujja kwandaaza, tujja kufuuza, tufaakuuze era tubatuuseeko emiramu egy'ensonga egibayigiriza egibagattako mwana wattu ebintu eby'ensonga. Nammwe mutukola bulungi bwe mutuwa ku mukutu guno n'osubscribinga n'olikinga n'okomentinga omulamu ogw'ensonga n'owaako munno n'ogamba nti owange bino obadde obimanyi. Kati nno sijja kwogera nnyo nga gwe bayaluza omukalu gw'endegeya oba okwogera kuno nakulinga omukono gw'omusasi. Kambe yanjulire nze musomesa Munnabusiro Sava Bosa Musisi omulasange Sengule wa Radio Simba omwaka 2022. Munansonyiwa olwaleero ninamuko kasenyiga oba kiyite ekiyinzi, naye ate ekyo tekindobera kwogera, nja kwogera kuba ndi wakalaaca baba ate nno negatiddwako omusawo omukugu, musawo wammwe, omusawo waffe Dr. Harriet n'amanya amalala n'ebitiibwa ebirala. Kansooke mubawe sijja kubalwisaayo mbeere ng'omuwulu ayota omwezi oba okulwayo ng'omuweesa ayota omuliro. Kamubatuuseeko abeeyanjulire ate tutandike tubambage n'omulamwa olwaleero gwe tuleese olwaleero okubasomesa. Musawo tukwaniriza abakulaba beesunga okuwulirako mu ddoboozi lyo. Neyanziza nnyo musomesa Munnabusiro, nze Dr. Harriet babikkako Mupere era nga ndi musanyufu okubasisinkana abatuwuliriza abali mu comment section mwasiibyeyo mutya oba mwasuze mutya kubanga obudde bwawukana era bwawukanira ddala. Okoze bulungi nnyo dokita. Abamu babuuzaako ba wano Uganda yokka, kyokka ate wano abantu batulaba bali UK bali USA weewaawo obudde bubeera bukyuka era abantu bonna mbalamusiza era ndi musanyufu okubeera wano olwaleero. Mazima tweyanziza nnyo wano wabambeja muwulidde Dr. Harriet babikako Mupere owa bagita CFU. CFU eggwayo nti Child and Family Foundation Uganda. Child and Family Foundation Uganda. Ngezaako kukapulakitisinga nkemanyize Child and Family what? Foundation Uganda. Yes, abasawo tutugamba abatekawo omutindo okuva eno gye tuli eri mmwe eyo gye muli nga tubatuusaako enkola ez'enjawulo n'obujjanjabi obw'enjawulo. Child and Family Support Foundation Uganda esangibwa wano Tula oba ku luguudo oludde Empereerwe bw'otuuka ku mafuta agayitibwa Tula petrol station ng'oba otuuse bulungi nnyo, oba bw'otuuka ku nkulungo ey'Ettula buuza wano bajja kugikulagirira abasinga kati bagimanyi CFU. Weewaawo musawo tweyanziza nnyo tweyanzikire tugenda kulwayo nnyo, twagala olwaleero tutuukire ku mulamwa ogwo gwe twesunga ennyo. Olunaku olwaleero musawo twagala twogere ku bakyala bano ab'embuto. Abakyala bano ab'embuto kuba kati mmanyi nti kati mwe mubalabirira nnyo embeera ebeera etya. Abakyala ab'embuto mubasanga mutya, mubayamba mutya, obubonero bwe mubalabako bubayinza okuba nga bubayamba okubatambuza mu mbeera eyo gye bawangaaliramu. Ffe mu Luganda tubayita bannakabutuzi.
Kakati abakyala ab'embuto tulina obujjanjabi obw'enjawulo eri abakyala abano ab'embuto. Omukyala nga wakafuna olubuto kibeera kikwetaagisa n'ojja mu ddwaliro n'omanya embeera yo. Kakati olwaleero nandyagadde tuyige kube omukyala ali olubuto naye nga talina musaayi. Tweyanziza nnyo omulamwa leero omusawo gwatuleetedde. Funa akakalaamu, funa ekitabo kyo owandiike. Omukyala ow'olubuto naye nga talina musaayi. Embeera eno mu lulimi olusawo mugiyita mutya? Anemia in pregnancy. Anemia in pregnancy. Okimanyi ekyo? Obadde okimanyi? Kakati nno kakkana wooli wonna omwana awana obuleekaana busirise, TV yo gikendezeeko ereme kuleekaanira ne radio wooli gikendezeeko. Wabaawo abaleekaana baviire weeyongere bbalibbali owulirize bulungi nnyo ensonga eno musawo kagisunsule ate atusomese. Omukyala ow'olubuto nga naye talina musaayi. Embeera eyo nno osobola okwesanga nga gy'olimu okola otya okugivvuunuka? Agenda kutuwa n'obubonero bw'ekintu kino oba oli awo. Weewaawo kakati omukyala ali olubuto nga talina musaayi embeera eno tugisanga mu bantu bangi era kizibu ky'amaanyi. Kyova olaba nti nno nalowoozezza nti n'abantu baffe bakitegeere nabo bategeere nti nno kizibu balyoke beeyunire obujjanjabi. Era kituufu omanyi abantu abamu ekibaleetera n'okufa mu mbeera ezimu lutamanya. Buli lw'omanya ekireeta ekintu ofuna engeri y'okukirwanyisa. Tosobola kulwanyisa muliro nga totegedde wawe gwatandikidde. Otegedde buli olaba awali omuliro wabaawo egwatandikidde w'olina okunoonya. So n'endwadde zino bwezityo bwe ziri osooka n'ozuula ekireeta ekyo ate n'olyoka olaba engeri y'okukirwanyisaamu. Guno nno omulamwa mukulu nnyo bannange, abazadde, abakyala, bamama ne bataata ab'eggwanga lino muwulirize nnyo. Twafuna omusomesa omukenkufu omukugu era ate nga buli mulamwa ajja kugukwatangako ku bwagwo. Mujjukira bulungi ku mulundi guli twakwata ku cerebral palsy ate bannange mwasanyukanye naddala mu abo ku Facebook ne YouTube olwayo tuli ku anemia in pregnancy. Yes, abakyala abano abatalina musaayi kirina emitendera. Kati waliwo nga kiyitiridde oba ng'omuntu apaaluuse oba ne tubeerako n'embeera eya wakati nti no tolina musaayi naye toli bubi nnyo, then neeno gy'oba otandikira nti tolina musaayi kye tuyita mild. So tubeera n'emitendera nti mild, moderate ne severe. Birimu emitendera mild n'ekyo ekirala mild, moderate ne severe. Severe ko nkategeera nti awo kiba kisuse, kiba kisambye eddagala. Awo obeera ng'olupapula, obeera oyeruse ng'olupapula. Kati ku mulembe ogwo mu katundu ako oba ku mutendera ogwo ng'omuntu kiri severe musobola omutereeza oba kiba kiralukidde ddanga tekikyatereera? Tuba tusobola okumutereeza. Nja kukyongerako edda naye njagadde okutegeeza abantu nti nno mu bakyala obuzibu buno tubusanga mu bakyala 10 3 babeera ne anemia. Mu baana buli baana 10 5 babeera ne anemia. Olaba nti nno bwanga nga kyamaanyi nnyo okubeera nga ssebo omuntu ku 10 babeera 3 ate ku 10 babeera 5 nga kinene nnyo musawo. Kino tekiviiddeko abantu bangi okufiirwa obulamu. Era kyekyo kati tufiirwa abakyala bangi nnyo nga bazaala era bw'otunuulira statistics zaffe mu Uganda 189 abakyala abazaala ku bakyala 10,000 abazaala abakyala 189 bafa. Ku buli 10,000 180 musobyo bafa ate ng'ensonga emu ebaleetera okufa anemia in pregnancy. Kakati bubonero ki omuntu kwategeerera anemia in pregnancy? Kuba bannange zisobedde. Obubonero bungi ate bwanjawulo. Akasooka omuntu abeera akoowa.
abeera akoowa nga wadde akoze akantu kati nikaŋŋamba atambudde okuva wano paka wali eri n'omwana omuto watambula omuntu omukulu n'akoowa amangu ago agenda okulaba ng'awejjawejja ng'aweera ng'aweekera ng'owejjawejja ng'ekijolya ekisimattusa olukka ate ng'oweekera wandiika awo tuli ku bubonero obwa anemia in pregnancy oba embeera ey'abakyala bannakabutuzi okuba nga tebaliimu musaayi. Mwewulidde omusawo atubuulidde ebibalo statistics wise oba nkwogedde bulungi bannange oluzungu mujja kumusonyiwa bino engeri gye byayingiddemu ekisawo nja kukuba oluzungu mujja kwewuunya amalu tuviire ku ndono akabonero kamu tukategedde musawo tweyanziza tugenze kabonero akalala oli abeera nga assa bubi ng'aweekera kati atambulako kuva ne wano n'awulira nga assa nnyo kati n'ekirala okubeera nga obeera n'entunnunsi entunnunsi ziba zirasira nga zikuba kumukumu entunnunsi zibeera zikuba ng'okubagana kati akabonero akalala nti no oyinza okuba nga oli opaaluuse mu ngalo mu bigere ne mu maaso ng'opeeluuse okupeeluuka basawo ne bannyabo olususu luno lwaba lulaba nga lukyuse si lwe luli lwe walina luba lukyuse mu ndabika yaalwo kamu ku bubonero akalaga anemia in pregnancy. Abakyala ab'embuto bannange mwe sijja kubavaako muwulirize nnyo ako kabonero kakubiri weewaawo oluusi obeera ne kantolooze omutwe nga gukulumirira buli kaseera ng'oli awo nnyogoga ebigere n'engalo ebyo byonna bikulaga nti nno oyinza okuba tolina musaayi. Okuwulira kantolooze oba abamu gwe muyita kammunguluze okunnyogoga ebigere n'engalo pozi n'ekirala kyatugambye omutwe okulumwalumwa omutwe konako kabonero kagatteko obubonero obuleeta anemia in pregnancy. Weewaawo obwo obubonero omuntu yenna bw'aba nga oli lubuto n'otandika obbuwulira obeera olina okweyuna omusawo. Ng'owulirira obubonero obwo awo nga munnange onoonya ku musawo embeera ng'etereezebwa oba jangu ku CFU wano yo CFU tugenda kugibalagirira nnyo tula wano ku Tula petrol station wenyini weeri ekikubo kino ekigwa empereerwe abasinga kati mukitegedde bulungi nnyo oba ne mu comment section oteekayaawo ekirowoozo oba n'obuuza weewaawo. Kaakati abakyala ababeera nga balina anemia in pregnancy bafuna embeera ez'enjawulo. Kati aba asobola okuzaala omwana nga tatuuse. Asobola okuzaala omwana nga kiro ntono nnyo bambi gye tuyita low birth weight. Asobola okuzaala omwana n'afiira mu nda ye n'afa ng'afuluma tugiyita still birth. Era ku baana 10 abazaalibwa 17 bafuuka still birth. Okay, atulabye ku still birth ne kaliwa kaisota mu luzungu nga mwana tatuuse. Preterm tuyina preterm omwana tatuuka ate omwana atatuusa abeera n'obuzibu ng'afuluma kati ate ne tubeera n'omwana ekiro nga teziwera low birth weight. Omwana tatuuse wano wano nga emyezi tegiweddeeyo. Omwana afuluma ng'emyezi gye teginnaba kuggwaayo. Omukyala bw'abeera nga alina anemia in pregnancy omwana we asobola okufuluma ng'emyezi teginnaba katugeze nga ku myezi 7 oba 8. Asobola okufulumira ku 6 ku 7 ku 8 ne ku 9 naye nga kati embeera bw'afuluma nga akuze ayinza okuba nga ate mutono nnyo. Omwana gwe tugamba nti mutono aba taweza kilo 2 n'ekitundu. Ekitegeeza buli azaalibwa nga tatuuse tasobola kuweza kilo ezo oba waliwo aziweza. Bw'aba tatuuse aba tagenda kuziweza. Kati n'ekirala kyembuuza musawo ku mbeera eyo omwana oyo abeerawo era alamawo.
bw'obeera nga omuzaalidde awali obuyambi omwana abeerawo kubanga tulina obusobozi okumukuuma n'okumulabirira mu mbeera eyo n'abeerawo oyinza omwana atatuuse tusobola omukuuma bw'aba nga tusobola okukuuma abaana abava ku myezi okuva ku 6 okweyongerayo yes tuba tusobola obbakuuma bulungi. Weewaawo tweyanziza nnyo tweyanzige. Waliwo akasigadde mu bubonero bwe tubaddeko obubonero bwaffe obwa anemia and pregnancy. Abakyala ndowooza muwuliza bulungi bannange era mugoberera omusawo omukugu abasomesa. Abakyala basobola okufuna nakyogeddeko okupakuka okupeeluka okupakuka wali tonna kitugamba asobola okutandika okupakuka ng'awulira tateredde n'abeera nga pakuka then okwerabiralabira n'obwerabize nabwo bujjira omwo n'obwerabize bugenda kujjira omwo okwetamwa bungi obubonero bugenda kuba bungi okwetamwa ebyokulya boba abantu okwetamwa ye mwennyini yeetamwa ye n'awulira nga yeetamiddwa obulamu bumu abukooye bimukyayi buli kimu ali awo teyetegeera abeera nga yeetamwa ekirala ogenda okumulaba nga ayoya okulya ettaka ate nekyokuyoya ettaka nze bulijjo mumanyi kirungi nnyo kumbe waliwo ekintu muli kimusindiikiriza weewaawo ogenda okulaba nga ayoya ali ekiswa anoonye ebbumba eryo nalyo balirya ate abalala bagenda ku manju eri ku ttaka lya toyireti n'omuga kiki ekikulisa ettaka lya toyireti ng'anoonya ekirungo ekyo ekirungo kya iron tukisanga mu ttaka naye of course tukisanga ne mu mmere ey'okulya kyekikola omusaayi bw'abeera ayo yabeera nga akinoonya gye kiri agattewo kati kitegeeza kiri ne mu butonde kiri mu butonde weewaawo ate awo wamma okinyonyodde bulungi nkitegedde kuba neebuuza lwaki buli afuna olubuto ebbumba alirya buli afuna egundi alina ebintu byalya kwegamba obiraba nnyo era obiwulira nnyo kati omukyala okuziyiza embeera eno tuba tulina okukola ebintu ebyenjawulo ekisooka okulya tulina okulya tukita balanced diet tukita balanced diet kitegeeza nti no olya ebintu ebyenjawulo olya emmere erina kkala ez'enjawulo n'enva ez'enjawulo kati bw'oba ng'olina essowaani yo bw'oba olinako emmere emmere gye tuyita emmere ŋŋanda eyo yeba emmere eyo yemmere ezimba omubiri then ne tubeerayo manya no yeyo emmere ewa amaanyi emmere ŋŋanda ezo energy giving foods kati ne tubeera n'emmere oyinza otumenyerayoko ku bika oba oli awo emmere yaffe gye tumanyi lumonde matooke balugu muwogo gye tutumula ebyo byonna n'endagu muzinoonyeeko n'ebisebe kawunga ne kaama bannange ewe emmere ewa amaanyi n'akawunga carbohydrates kakati omukyala obeera olina okuteekako emmere ezimba omubiri body building foods kati body building foods tuyina ebika bibiri bino nabagambye bya kisawo biyingiramu oluzungu mutusaasire kati twazze kusomeseza ddala ensi eno mwe mulimayo kye mulituwa bannange tuli ku body building foods wamma body building foods tuzirina za bika bibiri waliwo eziri mu animal category ne plant category kati mu animal tuyinamu ennyama tuyinamu ennyama tuyinamu ekibumba tuyinamu ebyennyanja n'enkoko kakati bw'oddamu protein bw'oddamu plant obeeramu n'ebijanjalo ebinyeebwa kawo soya
so ebintu ebyo omuntu abeera byonna tobirya mulundi gumu naye bw'oba okola balance diet osobola okufuna ennyama kaŋŋambe n'ogigattako ebinyeebwa n'emmere yeeri n'obeera nga okikoze ekyo ogezaako ku balansinga kubanga ebimu ebibeera mu animal protein tebibeera mu plants kakati bw'obigatta byombi obeera okoze balanced diet kati tetukomaawo tuyina n'emmere ekola ki enyiriza oba etuleetera emmere etunyiriza vitamins ne minerals vitamins ne minerals awawaawo kubawonyaawo kakati eyo emmere egenda kuva mu nvendiirwa okusinga vegetables greens and vegetables and fruits kati awo mubeeramu ebibala zi watermelon emicungwa emiyembe ebintu ebyenjawulo liyale eggulo awo waliwo nkoma mawanga nazo zirimu zi vitamins naye erimu ekiriisa ekyamaanyi kati greens ez'enjawulo kubanga greens kale tukiyita greens naye zirina ne colors endala kituufu nnyo ddala kati oyinza wekanga ne kaloti mugitadde omwo era eryo omwo kati zibe kubanga carrot ekuwa vitamin A kakati byonna tubeera tulina okubirya ne tuli omukyala n'abalansinga diet ye kati bw'oba ng'onoonya musaayi ebyo bye twogeddeko obeera olina okubirya buli lunaku nnyo ku bidoodo ebimyufumyufu ebyo obeera olina okubirya kati ekyokubiri kye tutera okugamba abakyala baffe okusula wansi w'akatimba olyose n'okwogerako abakyala obutimba babugayalidde musawo tebabusulamu ne gavumenti bwebawa nagenda obulemezi kakunyumize nasanga babubika kutta nswa munnaye oba kiki abamu babeereyo ne babukozesa mu nnyanja like okuvuba ebintu bingi mu nasale bedi like bonoona kati ate ne babeera nga beereetera obuzibu wandibadde osula mu katimba n'otofuna malaria kubanga malaria atta abantu bangi naye aleeta anemia engeri akawuka ka malaria kano kayingira mu buseozi obw'omusaayi ne bwabika kakati bw'obeera n'omusujja ogenda kuba woowonera omusujja ng'omusaayi nagwo toyina kubanga obuwuka buli busula mu red blood cells yes kati bwe bufa nga neseera ekola kyeyabika ngeefa kakati ng'obeera toyina musaayi kakati ate buli lw'oba toyina musaayi omukyala obeera ne risiki ey'okufa. Mukawulidde akantu ako tetugenda kubalwisaayo nga tuwumbawumba oba omusawo tujja kumuzza tuli mu kuwumbawumba kati tukomeka musawo tuwumbire ku birala ebisigaddeyo ku mbeera eyo gy'otusomesezaako oba omulamwa gwaffe ogw'olwaleero ogwa anemia in pregnancy mu budakiika ndowooza nga 2. Okay, kati mu kuwumbawumba omukyala ng'oli lubuto genda jangu okole antenatal kwe kunywa eddagala mu ddwaliro basobole okukeberako omusaayi tulina ogukebera nga twakakulaba nga wakafuna olubuto nedda nga olubuto lutambudde mu myezi 6-7 n'olulala nga tonnaba kuzaala tusobole okuyamba tino zibadde bajja buli lunaku regularly nedda kakati antenatal waffe tumukola emirundi at least 4 emyezi 3 egisooka twagala omukyala najja mu antenatal n'emyezi 3 egiddako twagala omukyala najja mu antenatal. Nze nalabayo abakyala abeewuuba mu makubo nti ngenda kunywa ddagala buli kaseera oba babeera balimba babbaaba bwe nga baba balina gye balaze simanyi. Nedda kakati ebimu bisinziira ku musawo ndagirira ya musawo kati abamu basuksawo ku ekyo babeera n'engeri endala ebizibu ebirala nga byo byetaaga close monitoring kati oyo kyova
bolaba tebafaanagana naye nga twagala omukyala ajje mu ddwaliro okunywa eddagala at least emirundi 8 bw'aba 8 tagisobodde at least 4 buli myezi 3 egisooka egiddako 3 bwatyo. Abakyala ndowooza mukawulidde ako nywa eddagala emirundi 4 oba kale 8. Kyekyo bannange musawo waliwo akatale keka ku mbeera eyo? Yes, wekali okunywa obutanywa chai oba kaawa nemmere olwansonga nti no kaawa twekiziyiza iron okuba absorbed mu musaayi kati omukyala ow'olubuto tonywa chai ng'olya emmere. Mukawulidde nako kakulu bannange kubanga kikendeeza omusaayi gw'ofuna. Yes. Ate kaawa kikyakola? Kyekimo kaawa ne chai byonna bizi. Ate amajaani go tegalina buzibu? Anti ye chai. Anti kati kaawa tulwadde tumumanyi nga kaawa nga n'amajaani majja. Anti ngambye kaawa ne chai lwakuba muyise chai naye chai alimu majaani. Kyekyo nkitegedde omanyize nyinyo ntegeera mangu nga banyinyonyoledde ebbanga kati akombadde sikategedde. Tweyanziza nnyo tweyanzeege musawo. Oba oliawo kinaba kisigadde tunaakomawo n'omusomo omulala tetwaga tubawe bingi babeere nga tebakwata. Ekkirizo olwaleero tuwunzikire wano okujjako nga waliwo akakusiiwa ng'ogaanako kankongereko. Nedda kyekyo kyembadde njagala bategeeza. Kyo kye wateeseteese? Nywa chai na mmere. Okay, kirala mpozi okuliirako ebibala ku mmere kubanga ebibala ng'emicungwa n'emiyembe biyamba iron. Bw'oba olidde ennyama oba ekintu ekireeta iron kiyambako absorption si kusala. Absorption iron agende mu musaayi kati emicungwa gino oba ekibala kyekiyamba ekirungo kino ekya iron okuyingira mu musaayi. Okuyingira obulungi mu musaayi. Exactly. Ate awo kijjeyo bulungi. Nange ebigambo bingi empapula ntono nga taakumalireyo. Musawo kamubawo abasiibule tujja kukomawo ate olwokuna oluddako. Weewaawo musawo abalabi baffe era batugoberera abagoberezi bo abawagizi bo batusiibulire. Bannange mwenna ababadde batuwuliriza nga mugoberera nsaaliddwa nnyo okubalekawo naye tujja kuddiŋŋana olulala. Nsanyuse nnyo bwe muba mulina ebibuuzo essimu 0783 42 6600 ku WhatsApp 0704 58 40 89. Yes. Weewaawo tweyanziza nnyo musawo Harriet webale nnyo obudde bwo bw'otuwa. Abantu mwe abaasoma temufunika era tusaamu ekitiibwa obudde bw'otuwa. Weebale nnyo webalire ddala bannange. Musawo waffe mumutwebalizeeko bannange obudde bw'atuwa okusomesa Uganda mwenna. Kale nange nsigadde omuweereza wammwe Musisi Bosa Geoffrey Munabusiro. Nze nno ndi muwandiisi sijja kuva ggulu nga sibategezezza ekitabo Olulasangeye kifune kya mitwalo 10 ate ofune ekitabo Bassekabaka b'ensi wawa kya mitwalo 3 ofune ekitabo Effumbekero ly'ebisoko ebya Ssengule 222 kya mitwalo 3 ongattireko olulimi Oluganda n'ebigunjiddwa kya mitwalo 3 ogatteko kino ekipya ekyakafuluma bakiyita enjogera z'Abaganda n'engero ensonge mu buziba kya mitwalo 6. Bino byonna ku mitwalo 25 otwala butwaza abaana nga basoma naawe ng'ofuna kitiibwa. Olulimi lwe lugagga bagamba olulimi kyeki bwe bugagga ate era olulimi ly'eggwanga. Musawo olinayo gw'otumira ku mulundi guno okuba mu pulogulaamu ennamba n'obulayo omuntu gw'otumira. Ngenda kutumira jjajja wange Dorothy Naku awe Kawala. Nkutumiddeko jjajja kantumireko ne tata wange omwami Simon Kirumira Masanafu. Nkwagala nnyo. Ntumirako n'abawala wange Edna, Patience, Peace, Payla ne mutabani wange Ezekiel. Mulimu tya musome nnyo ebitabo ekalamu terimba. Tweyanziza nnyo Dokita bannange ebirungi biggwa byokya ate n'ebitono bwe bityo naye tunaddiŋŋana ekirungi esisinkano teba ya lumu enkejja amazzi galeka mu nnyanja egasanga mu luwombo. Bw'olina ky'obuuza kyonna ennamba ya musawo weeri awo actually yabadde ennamba ziri 2 yatiro ne MTN oba
oyinza okutuukirira mu nabusiro butereevu ng'olina kyoyagala okumanya musawo nze mutuukako 24/7 ndi ku 078 599 343 tubagaliza ekiseera ekirungi musawo tugambe nti Ssaabasajja Kabaka awangaale. Thank you.